الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twebaza Allah tabaraka wa taala ekyatuwadde obuwangazi, kyagenda mu maaso n'okubaako bye tuyiga mu ddiini yaffe mu kitaabu Siyam, ekitabo ekyogera ku kusiiba, era nga abamanyi bagezaako abamanyi otwanguyiza irimu mu ngeri gye bagenda nga basengekamu ebitabo bino. Tujja kusaba omusomi waffe olwakadde akafunda tutandika okuba nga atukulemberamu, tulabe we tugenda okutambula leero inshallah. Bismillahi rrahmani rrahim. An Sahli bun Sa'di as-Sa'idi radiyallahu anhu anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Ya Sahal bun Sa'di as-Sa'idi radiyallahu anhu twali tugitandiseko wiiki ewedde, eyogera ku kwanguyiriza okusibulukuka. La yazalu an-nasu bi khair ma ajjalu al-futur oba al-fitr. Abanadamu tebagenda kulekera okufuna mpeera ebbanga libamala nga banguyiriza okusibulukuka. Naye kibayita okwanguyiriza okusibulukuka tekiri mu kutunula waggulu gunooga nti obudde butuuse. Kyategeeza kwe kuwulira omwazinyi n'oyimiriza by'okola, kubanga waliwo abawulira omwazinyi ate ng'akyagolola naga ajja kumala kugolola. Bamaama abo ebiseera ebisinga okwazina kubasanga bafumba, basiika, basogola juyisi. Wali bamaama agenda otuuka mu biseera by'okusibuluka olw'okuba edda ali mufumbira abaddugala, n'asalawo asooka anaabe atuule lumu n'ajja akereya okusibulukuka. Abantu baffamu balowooza nti okwanguyiriza okusibulukuka kulya nga obudde tebunnatuuka, oba gwe kutunulatunulayo n'ogaa nti nze okusinziira nga bwe ndaba butuuse. Kibategeeza mu kwanguyiriza okusibulukuka ye mwazinyi okwazina singa oba mu kifo ng'owulira omwazinyi. Radio stations, televisions mu biseera eby'ekisiibo tuzeesiga nnyo mu budde obwo obw'okusibuluka. Singa oba owulidde sokweyimiriza by'oliko, kibayita okwanguyiriza okusibulukuka. Abamu agira n'ayanguyiriza ate n'alya mu kisiibo emisana nga ye abaze bibye, era bwe kityo n'okkereya ddaako. Kubanga okusibulukuka n'okulya ddaako byombirira ibaada era birimu empeera. Bwe tuba twogera nti omwezi ogwa Ramadan mulimu ibaada ezijjamu nga nnyingi ezitali myezi mirala, muzo mulimu okusibulukuka n'okulya ddaako okwa buli kanaku. Kati obalaba okusibulukuka tulina okuwa ekitiibwa. Abaami abasinga asibulukira mu jjaamu, mu takisi, mu toninyira, mpa ekigere, mama naaki. Okusibuluka kuwa ekitiibwa kubanga ibaada. Omwezi ogwa Ramadan twandibadde okusibuluka kutusanga nga watudde eddakiika 2 n'osoma ku adhkar, n'okola ku tawuba, n'okola ku istighfar, n'osoma ku Qur'an, n'osoma ku duwazo. Waliwo ibaada nnyingi ezirya ate nga kaba kaseera kabbe, kubanga ng'eddakiika zisembedde okusibuluka kutuuke, ke kamu ku biseera omwanukulirwa edduwa. Ffe tubeera mu traffic jam, tubeera mu paaka nga tulesindika, takisi tezimala, ate buli kanaku nga gy'obeera lamanzaani yatugwako bugwi. Tubeera mu paaka, mu jaamu, mu takisi, ku booda, n'enkya ne luli ne tufiirwa akaseera akafaanagana bwe katyo. Omwezi gwonna ne katugendako, ate nga twetaaga okukola tawuba, twetaaga istighfar, tulina ebyokusaba, tetuyimiridde bulungi, ffe kenyi tuli beetaavu, twagala kujja famire mu muzigo,
famire egejja abaana bakuze ebyokusaba tulina bingi gwe kenyini okimanyi naye okusibuluka olunaku lwe tuli kimanya nti okusibuluka ibaada era erimu empeera ezitagambika tujja kutuula wansi abakyala bo mu Ramadhan bakola gumu gokka babeera bali hasinga kufumba baba muri rehearsals naddala mu famire nga nfunyi nga haja akasente weekali buli kimu bakisiika sumbusa muwogo omusiike lumondo omusiike ekyapati n'omubuuza omuntu yasiibye byonna ogenda biteekawo ebyo kati n'amaliriza n'alyoka akamula buli kimera n'akikamulamu juice obudde bw'okusibuluka ne bubayitako kubanga lumala aswiri nga yingira effumbiro bamala kwaziina n'alyoka ajjukira okunaaba alyoka agende mu kusibuluka omwezi gwonna n'abeeramu eyo life n'afiibwa akaseera ak'ebbeeyi ife tuba mu makubo mu jjaamu bo babeera mu mafumbiro bwebabuuza manyi bakuddamu nti jona engeri lyalina hakki ennyingi njala mumukakase nti manyi ofumba manyi okukamula juice mukakasiza emyezi emirala olina emyezi 10 giri awo mikalu mukakasize mu egyo ofumba okuva ku aswiri mpaka magaribi mu myezi emirala niye omwezi gwa Ramadhan okusiibulukuka ibaada eddakiika ezo ebula 2 3 2 15 10 awo wonna wa bbeeyi mu mwezi gwa Ramadhan neffe tetumanyanga nti akaseera ako ka bbeeyi naye kiva mu nteekateeka ng'ogenda okuyingira Ramadhan teweteekateeka era kyova olaba Ramadhan akaseera ako kakusanga mu jjaamu mu paaka omusajja omunaddiini osirukira otya mutonninyira olite n'atandikira ku supu w'ekigere kiba kitegeeza Ramadhan yakuguddeko bugwi kale noba oba olumu twagenze kuziika naye nenkya neruli omusajja obuvunanyizibwa osirukira otya mu paaka mu takisi nenkya neruli tufiirwa nnyo akadde ako kubanga situkimanyi nti okusibulukuka ibaada ate nga ibaada nkulu nnyo era nabbi agisaako essira n'atusomesa byetutandikira nako nga tusibulukuka ewaka bafumba ebintu bingi nnyo naye bwebanga osibulukuka tandikira ku ebyo nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yasongako yatusongera ku ntende attamuru yentende yakava ku muti naye wante tesula kugifuna eba egonda nnyo togaaya na kugaaya onuna bunuunyi ensigo negwa wali gyebeta ttamuru kati entende obutonde bwayo Allah agikola ng'erina preservatives zirimuyo muli teringa muyembe oba eryenvu buli weva ku muti neraba nga tekozesebwa nga tandika okwetereka ereme kwonooneka ebirungo birimuyo muli saate eryenvu bwe lyaba tolikozesa lyo livunda buvunzi kati entende eno mu bimu byekozesa ebigikuuma kuguma nefuka ng'ejjinja kati ffe zigenda otutuukako eno olw'ebbanga ezimala mu kkubo naki ziba zimaze okuguma nga zivudde mu rutabu yeyakava ku muti egonda tamuru yeyekaluba ekutuukako era Allah nti wahuzzi ilayki bijidhi nakhlati tusaqit alayki rutaban janiya bwe yali agamba Maryam nga alumirwa olubuto olumuluma olw'omwana nabbi Isa alayhi salam yamugamba nyenye omuti kuveeko rutabu yentende refresh eba egonda nnyo teetaga kugaaya bwevaayo ku muti neyeraba nga tebagikozesa nga yetereka era bwe batefunye buzibu ewangala emyaka 10 ng'ekulindo gyogirye emyaka 10 bweddu ng'eri awo ate 10 bwe kiggwako netandika okulowooza ku byokwonooneka amakulu ekongera ne extra time ya myaka 5
singa terumbibwa mazzi terina mukwano na mazzi oba ebiwuka ebigirya bwegitereka obulungi emyaka gyo 10 ngeri awo Allah yagikola ng'eyina ebigikuuma nga teyononese neyawukana ku bibala ebirala bwekituuka okuba nga olina okukirya n'otakirya mu nnaku 3 dustbin kubanga kyo yabiwa birungo bibikuuma. Kati mu bintu byonna bye tulya mu nsi muno ekiriibwa mu biriibwa ekyasinza okubeera n'ekisa eri omwana Adamu y'entende. Buli wetuuka mu mubiri gwe n'ekisa kingi nnyo eri obulamu bwo tekosa nga birala. Olw'okuba okuva ku makya obeera tunalya kantu kyava tukwiza okutandika nayo. Abantu batandikira ku nnaanaasi ejuda asidi kati netuuka eyo munda nga asidi musufu ne basooka ate omubiri ne gusobola kutandika okulanagana n'asidi omuwozaawoza bamujungulule omuyemba asidi. Nina sheekhe wange bamuyita Dr. Shuaibu Semwemba yanga nti bw'olabanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam alina waasonze bw'ati tojjanga w'amagezi kubanga asongawo lwa nsonga yatusongera ku ntende rutab eyo eri fresh bw'oba tofunye rutab tamuru eyo yaffe ffe wano tulya tamuru kizibu okulya rutabu ebbanga lyemala mu kkubo ekutuuka ekkubo bimaze ofuuka tamuru nga etandise okwetereka ereme kwononeka. Kaakati ate mu binywebwa byonna ebikamulwa mu buli kafankunaye yenna amazzi agali plain ge gakyasinza okuba n'ekisa eri omubiri gwo. Era bw'ataafunanga sallallahu alaihi wasallam mtende hasayati mimma yasukangayo emimiro gy'amazzi agali plain. Olaba gwe kennyini ova mu kibuga n'owulira nga oyagala kweyiwako ku mazzi era bw'ogeyiwako noga nti mpulira nteredde naye ng'ogayiye ku ngulu ate olwo munda ogayiwa buyiiku n'okungulu n'owulira ng'ozeewo naye ate munda muli mu butonde bwaffe mu lubuto mu biwungo eno munda. Omusiibi atandikira ku bintu bibiri nabbi byatulondera sallallahu alaihi wasallam bibi kyasinza okuba n'ekiisa. Bw'omala ogenda ku bibyo lumonde w'omwoke ennyama ensiike iba naye mwana Adamu tasaaga. Wali wange najja nankumbi ku muzikiti omwana ayokya ennyama niyo oli olaba atandikira ku nnyama omukyo omwo gukalubanga obudde n'asika. Sheikh omu mu Misiri yali medical doctor ate nga hafidhul Qur'an ate nga mufassir mukugu mu kuvunula yagamba nti eno aya singa twagitegeera waja'alna min alma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun obulamu obusinga nabuteeka mu mazzi eyo singa tugitegeera wandibadde otwala emyaka inshallah nga tolwadde. Obulamu bwa binadamu 75% mazzi onakendeza kulya oyongeza amazzi plain water gwe twogerako sogera ku juice jamaa sina kwogera ku juice era nzi sinza kukubiriza muntu kunywa juice plain water yakyasinza okuba omugaso eri binadamu kubanga kyekyokunywa mu binywebwa byonna kyoyiwa mu biri munda ne gufuna emirembe. Ebirala otuleetera bizibu munda eyo olwa acid ezijjiramu chemicals endala ezijjiramu nga balina okusooka okuweereza abakozi basooke bazitereeze nga zijja kwonoona bajjemu kino bakiteeka eri ekyobulabe bajjemu kino bakiteeka eri Allah nengejja kula system ye muno munda muno babirengera nti tusse daba byaweereza ne banguwa naye amazzi go gayitawo buyisi ate nga galimu minerals ez'omugaso mu mubiri gyaffe. Kati kivuvala ba sallallahu alaihi wasallam mu kusibuluka yatusongera ku bintu bimeka bibiri. Entende mu byonna ebiriibwa ebiri mu duniya ntende, amazzi plain mu byonna ebinywebwa ebiri mu duniya. waja'alna min alma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun
omumanyi omu yatugamba nti singa abavubuka bakola ebintu bisatu ngoba osobola byonna bizibu osobola byekwatako obuwangaazi bwo oyinza okuba biidhinihi tabaraka wataala owona endwadde nyingi. Ekisooka plain water nga tokwongera ddala ku byakunywa birala ddala bino byonna plain ate ng'onywa mu bungi obulamu bwo bwonna bino bivaako ebisigadde. Ekyokubiri okubanga buli kanaku osoma empapula 10 plus buli kanaku ng'osoma empapula 10 okudda waggulu. Amazzi gakuma bya health okusoma empapula 10 okudda eri kukuma bwongo bwo oyingire n'emyaka 10 naye ng'otegeranga wa 15 biidhinihi tabaraka wataala buli kanaku. Empapula ezisomera tuzimanyi Quran oba hadith oba fiqh 10 n'okudda waggulu buli kanaku. Ekyokusatu nga totunula ku bifaananyi bya buseegu. Aga nti oyingira n'emyaka 8 ng'olabika nga owa 3 nga totunula ku bifaananyi bya buseegu, kubanga ekimu ku bikaddiye abasajja feesi ezo ne zitandika okwefunyaafunya kutunula nnyo ku bifaananyi bya buseegu. Ate ku mulembe guno gwajja bagidde Allah tabaraka wataala yakola ng'ekiwoomereza ekyo kyofuna ng'olabye omukyala ayambadde obubi ku Facebook WhatsApp twala tugende kikosa kubanga ajjukira si wuwo wa haramu. Ate ekiwoomereza kyofuna ng'otunudde kuwo wa halaali ate eddagala kyo tekikosa. Weewunye nga feelings ezimu niye yayawukana Allah tabaraka wataala. Kyola omusajja ow'emmumbu akugamba newonye endwadde 8 n'alombojja ekikuubuko ekyomubyenda ekikuubuko ekyomu maaso ekikuubuko ekyomu nnyindo n'atolontuuka gunogana omusajja alimba bulimbi ono akakantu kamu kawonya ezo zonna. Feelings omuntu zafuna mu haramu zimu zennyini zafuna mu halal zennyini naye zino results ndala ne zino results ndala. Bigo bitegereka ebyo ebintu bisatu plain water okusoma ennyo n'okuba nga totunula ku bifaananyi bya buseegu okuuma health eyo nga nnungi biidhinihi tabaraka wataala siha ng'omubiri mulamu n'obwongo so si mubiri gwokka nga gwe mulamu ng'ate obwongo waya tebigatta. Kati entende n'amazzi entende n'amazzi ate kati entende wano waffe fedda tezali tezirabika twazisanganga n'abasajja bazikirikale nga bajjanga muno twabateeganga kuba balyako ntende tuma P2 P3 awo omuzikirikale nga gwe tulaba yajjanga n'entende naye kati buli wamu abaana ku mizikiti mu supermarket bwamu weziri ate temuva makka ennaku zino muwumula osobola okugulawo entende zo eza okukozesa mu mwezi ogwa Ramadan no shopping n'oteekaawo ntende natuzi sigoba muntu kujuyisibwe kubanga ati waliwo bitegeera obubi kakati olaba tujje kujuyisi wallahi jamani batwagaza ki tukwalubiza bulamu kati senza ngenzikoze nazirya ntya genda onywe juyisi nze nkugamba bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga sina kuva ku kusiibulukuka tujja kukanulamu ku ddoboozi tewe kyakikolera. Mu biseera ebyokusiibulukuka mu mizikiti omwo mubaamu ebintu bingi ebyokulya ebimu byakusiibulukirako nga tunasala magaribi, ebimu byakusiibulukirako byakulya nga tumaze magaribi piraawo. Oteekeddwa okuba nga weegendereza ng'olya ebintu ebyo. Oyinza okuba nga tolinako haqqi n'olyaza amanya ebintu ebyo babitirawo banaku abatalina. Ebintu ebyo babiti omuceere gwolaba nga ku muzikiti mulamanzaani baguleetera banaku batalina. Weegendereze tolya ebintu by'amamasiikiini nga tolinako haqqi. Jamaani okusiiba olunaku n'olujja ku makya mpaka kawungeezi katemerero kawanvu wandibadde weegendeza by'osiibulukirako. Era as-salaf salihin abasooka balongoofu
nga ba Imam al-Bukhari, Imam an-Nawawi, nga tayinza kubanga zimula manzani ku muzikiti nasanga erusaniya kuliko entende ne meloni naki nakwatako ajja neye mu nsawo jakakasa tiyo teriko bibuuzo ojja kulya entende z'abaanaku ng'osibulukireko nga togwa mu kategori yaabwe. Kakasa wajowa ojja kugenda olya pirawo w'abanaku ku muzikiti atoddeeko tunke najati nga naye yafumbye eyembo atokkuse nga waliwo abagenzi okusula enjala kubanga nze ndi imam tulinayo abantu nga kapiraawo ako bwakalya ku muzikiti olina omugulira capati yaddako kati ate gwokalidde tafunye atozeeko yomba najati yafumbye eyiye waliwo oleteddwe obuzibu imamu nze sifunye mukyere kati bonompa bwe capati yaddako sijja kusobola sooka ongulire emmere wegendereze nnyo waliwo ensonga bbiri. Ensonga esooka awo akantu kosooka okuteeka mu ttama nga wasiibulukuse kakasa nti kuliko question marks kati ebyo byonna byonna biwona kagule ku sente ze za boda zibagivuze abasomesa n'osimula n'ojjula ennoni okukoba otoola akantu kosookayo mu ttama. Ffe tuli bakozi ba musaala so si kusanga bintu awo era kiraba bali abatusooka babalongoofu lwaki buli kaseera tubaddiŋŋana asalafu salihin begenderezanga. Imaamu Nawawi mbwakwate mu lusaniya muzikitira omukyera nankani ajjeko entende oba meloni abadan nina eyange wano twalira bali tebalinafuna bo bali bamanyi ojja kulya ebintu nga tolinako haqqi so kumanye wogwa oli yanga nti kati omukyere gugenze kudiba ku muzikiti nomuganga gudiba gulagawo gwe guteekewo olabe tegusobola kudiba sikirabanga nako nga gudiba gutya kubanga banyinigo bo tebadibya omunaku mbumere nemeddewo eremera bwetya era bweremerawo agipakinga tewali omunaku alimu emmere ku sowaani era boolaba balemwa nagira nasindika eri bakutakuta dda neza apatayiti zaafa bamala zigulira makerenda omunaku tafa apatayiti omunaku tayinza kumanya mbu oba omufumbi mulungi oba mubi bafumbi mwabajja omukolo gwonna bagusse ng'omanya bagagga bakuta dda zino omuvuka nga nfumbira ku mikolo afumba bulungi ojja kujja nku enamba ye ng'omanya omunaku tamanya nga konti ono yafumbye bubi ba bulungi buli kyonna kibamuteeka mu maaso kiba kiki kirungi. Eyo ensonga yakwegendereza mu mwezi ogwa Ramadan al mubaraka mu mizikiti gyonna kibamu okusiibulula piraawo abamwali sooka omanye waboogwa kubanga oyinza okulya ebintu by'abamasiikini abamanyi abamu bagamba ekyo kimu oyinza okulya eby'abamasiikini nga tolinako haqqi ekyo kimu. Ekyokubiri ebintu bino eno saddaaka wewe value oyinza okuba tuli mu balya saddaaka oyinza okuba tuli mu bantu balya saddaaka ebangako nno saddaaka ewera naye ekiwagu ky'amenvu kubanga saddaaka ne zaka bali abagagga baba banaaba wala banabire muggwe banaaza sente zaabwe ziveemu ekko ne baliira eno kyobola bannabbi bonna tebalya zaka tebalya saddaaka batukuvu ba anbiya alayhim salam bonna era mu bitendo byabwe tebalya zaka tebalya saddaaka ne famirizi zaabwe aba Fatima ba Aisha mukyala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam zukulu wa Nabbi Hassan Hussein tebabikumbako si birungi niyo inawe mitwalo gye esatu wano gijo teryakubanja kapirawo kano kalekiro yatalina amuwadde 10 yaga nti esatu jange ngisevinze tamanyi nti atayingiridde ebirala okusiibulukuka kwegendereza kubanga akatemerero kawanvu okuva ku makya okugusa olunaku awo ateeka ku lutattana ng'oluteekamu ebitategeerekeka. Nva ku nsonga eyo nga kakasa nti bw'obanga ogenda okusiibulukuka kakasa nti kyosooka okuteeka mu ttama omanyi ensibuko yakyo
ye Imaamu Maliki mu kitabo kye Muwatta agamba bw'oba tomanyi kireke osibuluke oba tewali sibuluka n'enniya kubanga osobola n'okusibuluka n'enniya kubanga tokkirizibwa kuyingira Salatul Magharibi nga tonnasibulukuka kitamwa okuyingira Salatul Magharibi nga tonnasibulukako akatona ako akasookerwako we bibula leeta enniya nti nze nsibulukuse kati mukime swala naye ng'osibulukuse na nniya okusinga okuteekayo akantu mu ttama ng'ate kakukeyama kakunnyonnyola enjala ekulumye ennyonta ekulumye ogumiikiriza olugendo lubadde luwanvu ate otuke ku kiyama ng'olunaku luliko question mark anti bewasibulukukirako biriko obuzibu sokodde wano abo bata salafu salihin tamala galya n'abaana bano abali mu Saudi Arabia obutototo newunya training gye babuwa obuto myaka 5 7 9 tulabeko enfunda eziwera nikakwewunyisa lumu twalina Sheikh Muhammad Kiseka al-Hafidh tuva gula bitabo ninga emoroka eri walako byakusomba oteke ku moroka niwajja akalenzi myaka nga 10 nikasitulirako tukoma bwe tukima nenda banga kakoze omulimu mulungi nyega tukawayo ku sente nizijayo liyale 10 tuzikawo kanga nze nonya jana sagala sente omwana w'emyaka omwendo omumanyi kugula kabalagala ne sweet ne amandazi nikazigana nekichanga n'okwechanga bubi nnyo kumufa sente zaki nze nonya jana njagala Allah mpe jana sasudde ebitabu kumufa sente ninga nti abange ye chanze cha yale 10 sene nyingi onyoye dile chupa za soda zonga 10 oliako neche emisana atenga n'enkoko kweri yagana yanze nonya myaka ejo nonya kiki jana sagala sente nimbuza training bajijja nzijagala nnyo okulya baga bimere bigati gati basimu enkoko wakati awo naki bimpomera nnyo neru muna yinsibye tugenda ngenda ndye baga ensi zile ezakula waliwo batunda emmere nga yo yateekaawe tiwali wakutuula teekaawe kati nze sinagendaga nenfuna wentuula kumpi awo kati mba ntudde waliwo akalenzi katuddawo myaka nga 6 nga kantunulide nindowooza enjala ekaluma nenjuzaako nenkawa nekagaana nindowooza kaganyirwa kuba ndi muddugavu nabirumyeko nezijayo sente nenkawa Allah kumbe ngenda kutabula eduniya nze sitwala zaka sitwala sadaka nze ndi musaudi ana saud asli nze ndi musaudi qoho kyesamanya taata wako yali akalesaawo nga yagenze gula baga wali kadirisa nenva ku mwana taata wako bwe yagenga mugamba nti wano waliwo omusajja muddugavu talina sente mwavu soko mu sente ne bampa sente nembuuza bano abaana training bagibawa batya eyo myaka 6 wegwenjogera 6-7 owomusuubirira nti amagezi talina nnyo mangi yagana ekyokulya kati neyagala mu sente ate yatabuka butabusa ate n'amanya nti eyo kalayo oteekeddwa okuba nga muli mwanako n'omusajja bwe yajja teyanyeega naye nga kyebaali tebamanyi nti manyi oluwarabu kibakimanya kubanga saayogera ate ffe tubatawaanya nnyo bwosalawo okusirika tayinza kumanya nti olumanyi ne bampawayo akasente ne bagenda naye nze nayigamu nti abaana baabwe babatendeka ebintu ebyewunyisa nti saddaaka ezo zaka saddaaka bweoba osobola okuwona nga obusobola bireka kikyandisinze kujjako ngaoli ku ziro abali ku ziro abo bebalina haki ku maali eyo abali ku ziro nga talina bufulumiro talina wakulaga so si kuwoza nze mulamanzaani nze ngenda ku muzikiti awo nensavinga esente zange mwezi mulamba sizikwatako ngenda ku muzikiti ensonga eyo yakwegendereza waliwo naye ekigambo ekigamba nti ffe twazisonda
tekirina buzibu naye manya nti olinako haqqi kubanga bumala ozisonda ziba tezikyali zammwe ziba zigenza ate mu klaasi ndala eyo ensonga bwetyo bwefaananyiddamu hadith عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. mindi jeno alabiseeko naye nga atukuttemu owekitiibwa Umar ibn al-Khattabi saabalwanyi wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama tatera kulabika ate mukama wa Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu alwirawo ddala okusanga nti eno hadith Abubakar yatusomesa. Abubakar Siddiq abo balwawo okulabika naye tekitegeeza nti balina irimu balina naye tebasomesa era bosinga okuwulira abo Abi Hurayra, Abdullah ibn Umar, ibn Abbas, Anas ibn Maliki bali baana bato. Nabbi we yabeererawo bali bato, bali ba teenagers. Then nabbi we yavaawo bo ne bafuuka abasomesa. Ate ba Abubakari ba Umar radhiyallahu anhum jamia nabbi we yabeererawo bali bakulu. Nabbi we yavaawo ne bayingira administration. Kizibu nnyo okubeera mu administration eyo n'osomesa. Era olabira ku Amirul Umma wano wakwata omuzindaalo tulina eddalasa egindi tulina kuzimba amasomero kakati waliwo teekateeka kugira nankani twala kuzimba kifo wenaliza mayiti atubulira bya ofisi bye twakoze omwaka guli bye tugenda okukola kati bakyeyune nga balyoka badda mu hadisi ezo nga beesala akajegere kasitwingira administration kizibu okusomesa kubanga okutubulira ki ekigenda mu maaso mu umma. Kati kyola ye ate Abubakari alwawo okulabikira ddala ng'asomesayo hadith kubanga mukama wo lwafa sallallahu alaihi wasallama n'atula ku steeringi atulwa gye tulako nga yatandikira mu bizibu abayise bannabbi Muhammad adda ali emmere baba afudde naye kati ntufuuse ennabbi wabo nga ino balwanyisa zikyaddamu kuleeta zaka gwembadde njiwa afudde abo nga ino balwanyisa nga bijja kuleeta obuzibu mu umma. Kati bwe yayimukanga okuwa spiiki mu ddalasa ng'eno kati yadde eyita ennabbi egindi twamumaze naye waliwo gempulire mulala egindi naye ngenda mukolako abadde bayise efujja okuzaka nabo ngenda mbakolako ebyo nga babeera mu kwogera biri mu office. Abi Hurayra bo nga batambula eyo mu byalo okusomesa irimu tumubuuza bya office gendo bibuuza Amiri tubifenna so tekitegeeza nti baiti balina irimu nga era mu bonna abasinga ya Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu huwa shaykhuhum wa imamuhum wa khayruhum haqqan bila butulani. Abubakar Siddiq ye sheikha w'abasahaba, ye imamu w'abasahaba, ye mufuti w'abasahaba, ye mukulu w'ettwale. Buli kitiibwa ky'omanyi ekiri mu busiraamu Abubakar Siddiq akirina radhiyallahu anhu haqqan abuge mazima bila butulani timuli mukashamu nakamu. Ebyo bitibwa bya Abubakar Siddiq, ye imam, ye amiru, ye sheikhe, ye mufti, mukulu wa twale, country sheikhe, nani regional qadhi, byonna district qadhi atenga regional qadhi byonna bitibwa bya Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Niti yasomesa ni ate munono ye jeno bano munamaje Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ye yasomesa ena hadisi ziwira eza Abubakar teziwira na 18. Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu bana basija bali mu mitwalo na mitwalo naye ate ye owekitiibwa Umar ibn al-Khattab alinayo kweziwira. Umar ibn al-Khattab munamaje omulwanyi namige enzala y'omu Makka agatta kabira ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basajja ba Quraish
abasajja ba nabbi bonna abana Abubakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum jamia, bonna bakuraishi bava mu kabira egi ne mukama waabwe ate bafiira ku myaka kwe yafiira sallallahu alaihi wasallam nkaaga mwegi. Umar yafiira ku myaka nkaaga mu esatu ejja mukama we teyamuyisa. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yafiira ku myaka nkaaga mu esatu ejja mukama we teyamuyisa. Ne Umar bwatyo ne ye Uthman yayitamu ate ne Ali nafiira ku ekyo tebayisa mukama waabwe nkaaga mu esatu. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu toyinza kumwogerako otandikirewo okomewo. Kitawe yamukuliza mutale ng'akwata nsolo nkambwe asobola okuba n'omutima omugumu. Kati omuntu akwata tayiga bamutuma omuntu bamutumye munwe gwa bogoya. Kitaawe yamukulizanga mutale eyo ng'ayagala abeere munnamagye omulwanyi omugumu atasaaga. Kumba ate agenda gasa umma ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era ye mulwanyi ebitagambika. Yakeerewa mu bonna basahaba abana yakeerewa okusiramuka kubanga yajja wayise emyaka 5. Niye obuweereza bwe Allah namusasira naweereza ate nabeera namba 2 mu umma. Niye yajja wayise emyaka 5 nga nabbi yakola ddadda awa ali myaka 5 nga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu waga nti la ilaha illa Allah biki ajala al-alihatan ilahan wahidan bakatunda baffe bano bonna abanje bafulemu omu Muhammad asaaga busaasi sisoboka. Inna hadha la shay'un ujab songa yewunyisa nnyo bano bonna bakatonda baffe mbu ali omu yakeerewa okusiramuka emyaka 5 nga tajjanga. Abubakar namusooka, Uthman namusooka, Ali namusooka, Saad ibn Abi Waqqas, Az-Zubair ibn al-Awwam, Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Simanyi tukyali ffenna oba nsigadde bomu singa ebadde line-up ya mupiira singa bannegaseeko dda eyaseno ebigambo birabye. Umar ibn al-Khattab yakeerewa okusiramuka nyate Allah namuleeta mu kaseera we twali tumusuubirira n'atwegattako natula shahada neegatta ku Jeno Hamza ibn al-Khattab ibn Abdul Muttalib ne binafuna bajjeno 2 Hamza ne Umar. Ezo nsolo bonna bajja mu kaseera nga kaliraniganye. Enjawulo wakati wa Hamza okusiramuka kwe ne Umar lunaku nga 3 zizayitawo. Hamza yasookayo Umar najjenke nga bisinaku nga 3 nafuna bameka. Era abalabi ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam batya oli okujjako empologoma 2 nazikujjako nazitwala bakoseza nnyo kubanga ye Hamza nga yabogodde bubogozi n'abadde balwana babivaako buvi. Nti omusajja wuyo tujja kumusobola radiyallahu anhum jamia. Tetuna bye tuyinza kwogera ku mwami ono Umar ibn al-Khattab olwakadde kubanga ye alina mujalladu mulamba pages nga 4 kwogera ku muntu ogwo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Kati bayingizaamu kirala kati omutandikira wa omukomyawo naye mu bimu bye tutenza kuyisaako maaso alina sentences yakolanga. Yali weyabeerera amiri wa ummeno yagenda eyo mu Rome okukyala naye nga bagenda kula mu ddungu. Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah n'amuwerekera naye Jeno ne balwa mu ddungu omwo ne bakyafuula ne baguba bagenda kusinkana bakabaka bambadde batonya mooli bambadde zaabu. Kati baba natyo okutuuka bebalaga ne basanga ate omugga ne baguyitamu ne baguka eri. Kati omuntu abadde addugala ate bwalinnyako mu mazzi ne gamusamumukira guja bagira. Bamala okufuluma omugga Abu Ubaidah muga nti Amiri tye tulina kusinkana abantu babbeeyi bakabaka batulinze meeting gye tugendamu tuyite mu katale tuguleyo ku ngoye endala nera we tufaanana.
bakabaka b'egindi bakatikiro basajja abakulukulu ababiyitibwa mu lubiri yamugamba nti gwe ssebo a'azzana Allah tabaraka wa taala yatuwa ekitiibwa bil islam na ddiini ya busiraamu ke tunatandika okunoonya ekitiibwa mu birala ekitali ddiini ya busiraamu agenda tusula ebbeeyi tugende nga tufaanana bwe tuti ekitiibwa kyaffe kiri mu ngoye tutwambale tutonye mooli nga bali nga baddugala era baatuuka mu meeting abakulu ne babuuza nti abaye bano bwedda bwe tulinda te mukama waffe beebo bano tubeebo ezo mpologoma za nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam edda zetulinda zeezo ng'oli ayinza okugamba nti mugira mugire engatto zaffe muzirongoosa musimule naawo tujje ega nti abo babitiibwa nnyo obwedde batuuziza bwa yagaana ogula engoye nga ne sente yali azirina ate nga buva ku mugga gwali bayiseemu oyita mu katale olyoka oyingira olubiri yagaa nti fe ekigambo ekyo nkijjukiza omwoyo gwange n'ogugwo Allah yakuwa ekitiibwa kuteeka ddiini ye mu nkola koolitandika okinoonya mu birala simanyi politiikisi simanyi bikoze bitya tojja kubandalayo wansi akikuwadde lwa la ilaha illallah eyo sentesi yagikola ye jeno ow'ekitiibwa Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu enzalo y'omu kibuga Makka al-Mukarrama era bamuzika kumpi nnyo ne mukama we sallallahu alayhi wasallama Umar ibn al-Khattabi ne muwala wafumba makaago aga nabbi sallallahu alayhi wasallama barakallahu fikum wa jazakumullahu khair twagaziye nnyo mu hadithi eri ey'okusiibuluka obudde obusigadde tugende mu ebibuuzo inshallah Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndi muwulu alwana ennyo okutereeza eddiini nga nfuba okunoonya omukyala mpase, naye muwala wa mwannyinaze azaalwa kitange omulala ansaba obufumbo nti ye musalafu swalihiina mbu mu busiraamu tekikkirizibwa, naye nze nkyesiseemu okukikola ekyo. Imaamu nyamba. ogamba nti musalafu salihin ekyo tusaba busabi Allah tutebeese ekyo so si nti tukyekakaseeko. Tusaba busabi Allah atutebeese tube nga tuli ku nkola y'abo abatusookawo abalongoofu. Ekyo kimu. Ekyokubiri, waliwo ebintu ebimu nga ekituufu obusiraamu bubikkiriza naye ng'ojja tutaataaganya, ojja kutaataaganya famire. Kkiriza nti ekyo weekiri kituufu obusiraamu bukikkiriza, naye mwe mujja kugenda babiri babawoowe olekirina abantu abamugwa mu shiriki omwana atuwe mudde omwana, kubanga abantu baffe tebannasoma ddiini kiwanvu. Ffenna nga bwe tudde wano bwe tuli, famire zaffe ze tuvaamu si ze ziri awo nti babitegedde okutuuka ku gwe kuleva okwoli. Oliti tobakakaatikako nnyo mateeka nga batanaakutegeera. Kati ng'ekyo kisoboka n'ofuna omulala wadde nga kikkirizibwa, naye sooka omuleke olw'ensonga olina tabula famire oluusi eyulike namu nga kuliko abakuwagira kuliko abatakuwagira, olwo oluganda olukutudde n'ebirala. Imaamu, mukyala wange bw'alya haramu n'ayonsa omwana wange, omwana naye aba alidde haramu? Abasooka balongoofu. Nabbi yennyini sallallahu alaihi wasallam yatugamba ebigambo ebyo mu hadithi empanvu, naye bwe yali esembayo wansi ng'eggwa kunaga nti waghudhiya bilharami ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك.
hadithi mpanvu ina gyeva naye waliwo waga nti nabbi n'atunyumiza omuntu ali mu safaari naye mu byagamba ebyomutawaana ebyokulya bye bya haramu, ebyokunywa bye bya haramu, engoye zayambadde mwasabira edduwa Allah mwanukule za haramu, ne bakadde be bamulerera ku haramu, bamuliisanga haramu, yasomeranga ku haramu, yajjanjabibwanga ku haramu. Eyo hadithi ya mutawaana. Omwana wo mwagala nnyo nnyo, alhamdulillah, kigambo kya bbeeyi, naye weegendereze ebyomuliisa, weegendereze fees weziva, renti, bodde yonna nga bw'ogira bw'ayimiridde awo yakulira ku haramu. Fa anna yustajabu lidhalika, ebyo bagita istifhamu inkaari, nabbi abuuza atamwa, oyo anaayanukulwa atya? Istifhamu inkaari, oyo anaayanukulwa atya edduwa? Ne bazadde be bamukuliza ku haramu. Imamu al-Juwayni rahmatullahi alayhi rahmatan wasa, bamuta Imamu al-Haramayni, yaliko imamu e Makka ate ne Madina. Imamu wa haramu emeka? Yali ananagira nnyo nnyo nnyo, naye nga talina irimu aleruka, nga tafubutuka irimu asula atudde, naye nga ananagira. Kati baba bali mu session ya bibuuzo nga gye tulimu, mwe mwali yamwambalira, naye gwe ssebo ku irimu n'ettakuba, lwaki tosaba Allah notaddayo kunanagira bw'otyo, lwaki onanagira nnyo? Abantu ne banyiga, bamanyira abaseeka baffe, ate n'asanyuka nti akoze bulungi okubuuza ekibuuzo. Naga nti bwe nali omuto, taata wange yagamba maama wange, omwana wange tebamuwanga kyakulya kyonna wadde ekyokunywa okugyako nze byendeese. Lwaki? Njagala omwana wange ali halaali yekka, anywe haramu, anywe halaali. Njagala ali halaali, anywe halaali, nze nfuba okulanga byendeeta. Ebive walla simanyi, kubanga nina byenjagaliza omwana wange abeere mumanyi, aganyulwe mu irimu emugasa, ayingire ejjana, agase n'abalala. Kati mbulumu maidi asitula bebi agenda ku neighborhood, yasanga banywa chai, ne bamusimba ekikopo bebi n'atandika okunywa amata. Taata najja akomawo n'alengera ng'omutabani we bebi ali ku neighbor, bamuwadde ekikopo kya chai anywa. N'ayingira enju n'abuuza omukyala, omwana aluwa? Ti omwana ali bweru ne maidi. Okakasa gwegenda olaba waali. Ne bamuyitayo, n'amusonseka olugalo mu kamwa asobole okuzza chai oli. Kati omwana omuto nga bw'omumanyi abalwana, waliwo nerves yakosa mu kamwa omwo, ne kimuviirako okunanaagira. Naye yakakasa nti amata gonna nga bwe gagenzeemu gakomyewo. Maidi bamugoberawo, maidi bamugoberawo. Omwana ono nze nakugamba kati banneiba simanyi gye bajja byakulya byabwe. Ono omwana agenda kubeera mumanyi wa umma, era yaba yali mufuti, yali qadi, yali imaamu, yasaze Makka nasaze Madina. Bamutanga Imamu al-Juwayni, y'omu ku bamanyi abakyasinze okuba abamanyi mu irimu, ng'ate baliko obulemu, ng'ananaagira. Rahmatullahi alayhi rahmatan wasa. Kati okuliisa omwana wo haramu, okunywesa, okuyonsa, kubanga omukyala byalya bwe muva amata g'omwana byonna bikosa mwana. Kati ekibuzo kiri kimu, nze kati kitange nandibadde mubuuza fees zino ozigyewa nga sinagenda ku ssomero, sincerely speaking, sooka ombulire school fees ozigyewa. Tekisoboka, pozo noonya miggo. Ye alina okimanya nti bwe nkola bino nkosa future y'omwana wange. Waliwo abazadde ke balinaako omutawaana, ateeka omwana mu ssomero, fees ne zeetuuma, bw'alaba zeetuumye nnyo nga takyazisobola, ng'amukyusa nga muteeka mu ddala. Abasomesa babanja, omwana wo teyasasula. Abakawunga babanja ku kyuma egye bakubira akawunga, ab'ebijanjalo babanja ng'omutute mu ddala. Eyo future y'omwana yagenda kuba etya? Abo bangi nnyo, bw'alaba ziyingidde miliyoni 5, ng'ate bw'aba asabe ewapya bajja mujjako emu 8 ng'agenda ewapya. Ezo nziwonye, toziwonye, zigenda kubbulukukira mu mwana wo.
mu future gyalaga. Era abamu bali mu duniya muno nga babonabona ne duniya eno nga musajja tulina buzibu mukazi gwattu bazadde baleka amabanja banja ne bagayipena ne bagadduka tegakyamanyikidwa nakumanyikwa kati nga gweno gatuulamu kati nze binkwatirako wa tewali naye yakozinga problems kati zeetiike abasomesa tebafuna musaala yayota amasanyalaze yanaaba amazzi g'essomero jukira nti kusomero buli kimu kyakusasula ate mu bungi amasanyalaze gakusasula mu bungi amazzi gakusasula mu bungi naye yamusiseeyo amututte walala aplayinga smart mbu yali smart nnyo kati omwana naye agenda kubeera ddate webeera smart weeyongereyo omwana agenda fuuka ddate bwoba omugyeyo ku ssomero yogera n'abantu oletenga kasente mpolampola okamaleyo kibi nnyo 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 omusajja oyo omusomesa nanyini ssomero musaasire omusomesa wa biology tafunye musaala owa chemistry afunye ekitundu owa hadithi yenno wali ffe tubatuweera ddala ab'eddiini simanyi kulana hadiisi gwe aya za sabulu ozimanyi wasubiru waswabiru kakati mugenda kuŋŋamba ki owa chemistry yamuwayo ekitundu ajja kudduka naye fere omuwali mudduka olaga abaana ba umma ng'otuula akanzu nga kayulika tozannyiranga ku fiizi za ssomero kubanga oba okosa ebintu bingi omusomesa wa chemistry alina famire eka eri yonna ogikosezza olidde kati ye Imaamu Lujuwaini kitawe batunka ne kitawe ng'amugjayo amata agakomyewo n'akonakona ku naavu ze omwana yali atandise okwogera kati bagenda okulya ng'ayogera nanaagira kumbe yali amaze omukosa yali atandise okwogera obulungi nanaagira obulamu bwe bwonna yananaagira naye taata bye yali abala yabifuna era bagamba nti okumanya obulyaza amanya bubi akoko kaka yali anywedde amata agatategeerekeka kaali kakamukosezza ebyo byonna byoleeta ennyama yingidde waka batta biki migaati tewali buzibu bajja kubirya naye okosa future zaabwe era nga bwekiri nti gyokumya okuliisa abaana bo ebya halaali olina byobazimbira mu future obazimbira future ennungi buli wobaleetera halaali nga bwekiri nti owa haramu abakosa n'owa halaali abagasa ne bwatuuka nga bamaze okugaba omulimu baga nti mumunoonyeze mufune wemute era bosanga abanyumya nasanga bamaze okugaba naye wallahi Allah nansaasira bali bagaddewo naye nga oli ajja kujja nga n'ebintu yabiyita ne makisi za waggulu wagendidda tiwali mulimu wano kyokka nga teweegiri abaana baffe tubaagala ekibuzo ekisembayo ssebo okusumagira kumalako wudhu nedda okusumagira tekumalako wuzu mu hadithi ya Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu eri mu Bukhari eri Muslimu ne muno mumudamu eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga akuba otulo nga tebannasala isha nga bali mu muzikiti jukira amaka gaali galiranye masjid basahaba ne batuula ne balinda ne basumagira ne batomera ebisenge ne bamenyeka ensingo kati lumu Umar ibn al-Khattabi yayimuka n'agenda n'amukonkona nti ya Rasulallah as-sala raqada an-nisa was-sibyan ya Rasulallah as-sala abakyala beebase n'abaana abakyala beebase n'abaana naye bannanga abasajja bali balina science balina obwongwe abakyala betwalese eka batulinze tuddeyo beebase n'abaana baffe betwalese eka bakoze eki so sintu bali batuddawo mu masigiri balika batulinze sala eruddewo naye ng'omuziri gwonna guvamu amaloboozi ag'okufuluuta naye nga hadithi esinga okugera ku nsonga nti innama alwudhuu ala man naama mutajia okusumagira tekumalako wuzu n'okwebako otulo ng'otudde mu kifo kimu bwoti okumalako wuzu okujjako agalamira bwati yaba wuzu emweddeko kasi togalamira wansi naye oba otudde ng'onywedde ku ttaka osigaza wuzu wafi baadhi riwaya
ate mu njogera ezimu naumun amiq otulo otuwanvu tetumalako wuzu niyo okusumagira tekumalako wuzu n'otulo twennyini ng'otudde oteredde tekumalako wuzu innama alwuduu ala man naama mutajia mu hadithi emu nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam omuntu eyebaka nga agalamidde wansi yaddayo n'afuna ki wuzu wa barakallahu fikum wa jazakumullah naam kakati mbadde nerabidde okujjukiza ensonga eno ntonotono emitimbagano gino emisomo gyaffe gigenda ku accounts ezimu eza Facebook. Nze sina Facebook page naye waliwo eziriyo mu mannya gange. Kuliko emu Feraya yegiraninga, Feraya Zila Media yegiraninga, naye twafunye amawulire nti bazibba bange nti bazi hacking abaki ekikisi kimanyi kati bayinza ozikozesa mu bikyamu mu kusaba ssente na biki n'ofanage center iba ne dunia. Waliwo Facebook page eriko amannya gange n'ekifaananyi kyange nga nsibye ekitambaala kuliko ne orphanage center basonderako ssente ez'okulabirira orphanies. Kyokka sina ba orphanies bendabirira nkimanya ntya buli bazimusaba wali naga nja zimuwa najja nankumbi tusisinkana ngalintira ssente kiza ba orphanies bali bolabirira tibaluwa tibali nandaga omukutu sina nekyemmanyaawo. Sina Facebook page kubanga nsiri ku Facebook era sijinako mukwano walillahi alhamdu. Waliwo Facebook page entuufu eri mu Thuraya bebagiraninga kubassa emisomo. Waliyo muwizi waffe mita Hakimu Damulira atula Texas mu bazungu eyo yatukolera ekibanja kuliko emisomo. Kati nga bino byonna byetubyogeddde wano yo naateeka kuli ekyo nakyo kyaffe naye era yakiraninga sinaamu yaŋŋamba mbu anfula adimini nansaba ba email nimuga sirina nabivaako nti bwompa email yo nga nkufula adimini nimuga sina email ngikozesa ki sina budde bwayo ngenda gibikuladde. Kati nakyo kituufu weekiri naye yakiraninga yatukolera ekyaffenna kuliko Dr. Adam Senjala kuliko tuwera tuli bangi newabawo byakola nga byeyawulidde muntu omwomu kuliko emisomo gyonna kasitaba nga bakalikodinga kabakwekali ebyo byetumanyi ebirala ate ffe tusaba ssente bwe bakusuulira nti ssente siffe abo bagezi ba mu kibuga ate nga bamunaye muzibawa kati nobuuza .com atugasaye nomulembe gwa .com tuli bagezi nnyo nga buli mufere atukubba buli mufere ajja atubba buli mufere ajja atubba kirina orphanage center neegi abagenda basaba ssente nti orphanage center ya Imam Kyeyune sigirinaayo bagezi bugezi ate bazifuna era bazitwala naye abaziba bakatubasabira Allah bawe empeera bambi babawayo na nniya nki niya nnungi naye namwe jamani mulekeraawo nze bwakijjamu nti katirika sukaali omutwalo gwange nnakuwako 5 wadde nange siri bulungi okusinga okulimba olya haramu. Olaba Imamu Lujuwayini yanywa bunyutu tatutono yavivamu kunanaagira. Salamu alaykum.